قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله tumwebaza oyo nyini matendo abutukesereza nga bulijjo tumusaba obulungi obuli mu makya atutaase obubi obugalimu. Allah jalla jalaaluhu tumwebaza olw'ebyo ebirungi ebitusanyusiza mu biseera byaffe eby'obulamu bw'ensi ebiyise, ate nga tumusaba n'ebisigadde nga birungi binaatusanyusa. Tumusaba abitutuuseeko, ebibi ebinaatunyiiza tumusaba abitutaase, ate bwe biba nga laabudda birina kujja tumusaba atuwe obugumiikiriza tugende okutuuka eri ebusomoka waabyo nga tufunyemu empeera z'abakkiriza. So nga ate ebirungi ebitusanyusiza tumusaba atuwe okumwebaza tutuuke eri ensomoka yaabyo nga batutadde mu beebaza bagenda okwongerwa. Singa kiro abazze mu ngeri y'emu tumusaba atutaase obubi obumulimu, so nga ate tumusaba atuwe obulungi obulimu wakati mu kiro ebirungi ebirimu kwe kukoleramu emirimu Allah gy'ayagala. Wakati mirimu Allah gy'ayagala kwe kubeera nti omuntu asitukako ekiro n'asaala. Inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila. Singa mwali mukimanyi nti obudde obw'ekiro budde buteefu nnyo obulungi okwogeramu ne mukamaawo. Tewali layini kiriya. Wasallu wannaasu niyam. Musaale ng'abantu beebase. Musaale wannaasu niyam ng'abantu bakola ki? Which means mwe abatali bantu mukole eki? Musaale. Abantu beebase. Abatali bantu muzuukuke. Kitegeeza nti ab'enjawulo abeewukanye n'embeera z'obuntu ez'okwebaka, kutambula, kwogera, mwe musaale, abantu muleke beebake. Oli bwakugamba nti abasajja bayise wano naye nga kuliko omusiraamu omu. Omusiraamu lwaki ye si musajja tayiseewo? Lwaki ayogeddwako? Waliwo ensonga. Mwe musaale wasallu wannaasu niyam. Musaale ng'abantu beebase. Temuli bantu mmwe naye temuli bantu. Muli bantu n'ekirala. Wasallu wannaasu niyam. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. مسالي abantu beebase. Naffe ssebo tuli bantu, muli bantu n'ekirala. Ekirala ekyo kyekiriwa kyekikugambisa nti kiro gwajja Allah tufuula ekirala. Tuleke kubeera muka bonna. Waliwo akatale k'omubuulo ko kaaki naye tutufuula abantu naye nga tuli katale naye nga ka supermarket. Mubuulo kitegeeza ki? Si ye moolo.
mubuulo moolo tumusaba obudde bw'ekiro bwe bujja atukozese naffe tukikozese ekiro tugende okukifulumamu nga tubaliddwa mu bantu abatali bantu ba bulijjo tatajafa junubuhum anil madaji'i abasitudde embiriizi ku mifaliso yad'una rabbahum nga bagenza okukaabako kuba bakimanyi enkya bwe balaga bajja kwebaka ekimala bajja kwebaka ekimala ekyo kyo bakikakasa nti obwetaavu bw'okukamalako wano butono tusaba Allah atusaasira atuwa okutegeera lwaki weetuli kibi nnyo omuntu obutamanya lwaki mu kifo ekyo wooli kifo bufo oli nakuyita ku naji salamu aleikum waalaikum salaam ate awo mperekera ku ono yes kitegeerekeka bantu baagala nnyo okumanya lwaki oli awo wooli nakuyiseeko nga nkulengera nabadde nnyina gwe nninda oteekwa okuwa ensonga oba ekitegedde naye kati tukubuuza lwaki ku nsi kwoli lwaki oli wano oyinza okyanukula naafe kiikiriza abatuuze lwaki tuli wano singa oli atuyitako nga tuli gomba atubuuza munonye eki wano netuga tugenda kwanjula tatereera natuyitako nga tuvudde gomba ate mu ssaawa yemu atusanze butalejja tabuuza ni mukimye kyeno wano mukolawo ki mu bungi bwe mulimu wano ekibuuzo anayinza okyanukula nga Allah tatuyambye kutubuulira kyatuleeta naye ffe wano twagalawo ki tetutunuulire ebya Allah twebuuze nga bugandi oli gomba onoonya eki tinoonya kibanja era munnakakkanagandi buno tebiweddeemu obagende wagundi oyagala kibanja oba ttaka ne munnyonnyolegana kuba muli mu eriya yeemu kakati eriya ekibuuzo kivuddeyo eri yonna mu kunoonya ebibanja wano mwagalawo ki riziki oli muntu gwe wajja kunoonya riziki bw'omala ogifuna otambulemu gwe Allah yagamba kulu mulye wuliriza kulu wulira saidiyo uko eri ku mukama waffe yatuleeta wano kyoyogedde ge mazima yaga nti kulu mulye bwe mumala okulya watamattau mugende ku biiki muli obulamu mumala okulya emmere mugende muli obulamu kalila naye akaseera kawano katono innakum mujrimun muli basiru ekyo tukimaze omulala gwe lwaki wooli wano dharuhum yaakulu baleke balye wayatamattau bakubye music wayulhihimu lamalu basibazibe n'essuubi ery'obutava wano fasayufa yalamun balinze ekyo kyo tukimaze omulala lwaki wooli anaga Allah wallahi yatuyamba yamanya nti tuli basiru to the extent nkujjako ng'atubuulidde lwaki weetuli yatu ffenna tujja kwanukula nga naayi naafi era yakaka nti naafi kulya ng'afa ng'erinnya lye naafi kulya fa oyo jazakallah khair okiikiridde abantu bangi malayini minannasi bal balayini okiikiridde miliyoni z'abantu abatudde wano n'abali ebweru ne Allah n'abaanukula nti abo abajja okulya banninde oba n'emyaka 8 bajja kuba bakyalya nga bwe balya kati n'atuyambako ffenna nange naawe n'aga nti wama khalaqtu ljinna mwina baganda bammwe bwe bayita emisambwa wama khalaqtu ljinna mwina emizimu wama khalaqtu ljinna mwina balubaale balubaale baaliga banyaga abantu sekasulu yatusomesa gali manya gabaki wama khalaqtu ljinna saakola magege amagege ogamanyi
mu Luganda Sheikh waffe mukadde waffe Abdulrazak Allah Musasi bwe yavula aye amagini yagayita magege kyenkakasa nti lwe lulimi olutuufu mu Luganda bino magini biki tuba tugira ki twewozaako naye yaga nti amagege luzawe kaba koogera kalimu olugegegege ngakyusa eddoboozi kakati wama khalaqtu ljinna nze sikolanga magege wal insa sikolanga bantu illa sabaleta kulya alinga mmenya bwe ansayo okulya kituufu naye sigwe mulamwa nti kambakole bagende balye n'ebisolo birya n'embizimbwa byonna birya era byeyagala bikyakala waliwo obisanga nga bizanyira mu bidiba biri ku biiki awo nabyo mufaanaganye ebyo bizanya birya naye enkizo yo gwe ku mbizzi ku nte ku mbwa ebisigadde byonna tubifaanaganamu biwasa tuwasa birya bisanyuka tusanyuka naye enkizo gyebitali wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'buduni bandago obuddu bandago obuwulize bandago obwetowaze kuki ku byembalagira n'ebyembagaana ngenda kwogera nabo nti kino mukikole kino temukikola naye ekyomukisa omubi emabega eyo waliyo ne shaitaani nga nayo egira ki latakhidhanna min ibadika mu baddu boogambye okulaga obuwulize ngenda kujjamu nasiiban etundutundu lyange nyala naga nti nkutadde naye illa ibadaka minhum almukhlasin bali bakabirenge bajja kunnema naye abasigadde ngenda kweza lweyo Allah n'atugamba sitaani mugyegende zuyina egenda neeteeka kasukaali ku kintu ekibi ebibi sitaani biteekako sukaali ng'abasawo baddira ekikaawa ne bateekako ki kasukaali osobole okumera chloroquine kwinini sugar coated mwegendereze busukaali bwa saitwani bwetadde ku ki ku bibi ku bikaawa ku bijjo bakaayira enkya egera neereeta erinnya eddungi masalan ku mwenge neguyita champion teri akola mwenge nabaana abatandise obukolero atuuma linnya bbi ntunga saazi kitegeeza ki abamanyi olunalwana energy drink akokunywa akajamu ki kati bamama baffe bawulira munanga manyi nasuze siina nti awe kali wano energy drink mwewala obunnya obusiigiddwa ku byokunywa ebibi belag besina nailo lila alawazni fi'lila lila waloga waita mbakuma munyumwa mwenge waloga esanyo nawule wagaita kitoko oba lulimi kimwegulirako kitoko ngule kabanga buli omu ayiya erinnya eddungi mwewala obunnya obulungi ku kibi ng'omukazi omubi eyeefukiridde langi nga muwogo atawooma bwe bamuteekako ebinanka birangirangi mwewala obunyiriranyirira obunnya ogenda okukawulira n'ogaba mpeeko kwenajje baali badde bawa erinnya ebifaanana kye bagireki ne sugar coated baleeta erinnya ne baliteeka ku kintu ne likusikiriza bannanga erinnya nno erinnya likwagaza ekibi ne bwaba mukazi ng'akannya ke kalo juuli eyoge juuli agenda okuvaayo nga wuuli juuli yuuli abemaseka bamuyita yuuli juuli kannya kaki si kalungi niye bwe bagamba julayina yani ye julayina bw'alimalayo julayina abijja
naye bw'agamba Juuli era batitagamalayo nga tuziika ate oba okyamwagaza ki ewulidde bwe tuba balamu bakozesa babusalako bakiyita mu lwabo bakiyita tarhimu basalako buli lwosala ku linnya liyireki lirungiya nannyini lyo nesinga lyagamba isma owulira nga wooli naye bwagamba semayiri oba mulala oba okitegedde singa lyagamba nena owulira nga kikola naye bwaga bula nena sipe onaga speciosa espirito owulira nga erinnya likola ekintu kyekiva kiva munywa omwenge olw'erinnya alismu yadulla ala musami kati twewala ennyo obunnya sitaani bwe kati ekisiyaga bakiyita kulya oyita okulowooza byandya gundi ali ekisiyaga bwewulira okulya noga nti ate balina kizibu ki buli muntu alya kyayagala mpoyi kiggwa bakuteze kati gayira amanye okulya nti baga ekisiyaga balya kirye oba bazanya kizanyi banoonya akantu akasikiriza n'omusajja omukulu nga gayira omusanga naga nayinjala kulyako yajjira mu lulimi lwa byandya mpozi aluguddemu bimalaya batandise biyita ebyana biseki bimaŋŋa obuloboozi obwowulira yateke maŋŋa lulimi kinti seki njate zikiye kinti ekyana ekyana kitegeeza ki mu Luganda kirwadde kiryawo tikirwadde naye baaba ekyana ekito ngate kibaita ekyana ekito kintu kikulu badidde abato abatalina musango babamese bamalaaya kati bali bagayira wawulira nti muna ebyana biri eri ngaga bikolayo ki biddeeka mpozi bamulese byaliko bimaŋŋa kiri wando abaana basiika bintu agenda kitujja mu kalayi nga kimaŋŋa nseki nga tuwulidde lulimi kati baliko bibebi soka kati nze nakomamu ebyo gwe lulimi lwe nakomako aba mwinayo ebirala kati mwegendereze buli kibi kisiigibwaki saani ekireeta neteekako akasabi kakalungi eri abantu abatayagala kawunga gaseeka mujabi naye munange bw'obikkako agenda okujjako akabikka akuddiza buddiza nti eyo mugikwate oba okitegedde n'empombo bwe ziri empombo waneero ffe mbawalimu essimu yaneeyo empombo eno ffe mbawalimu zonna zifaanagana nga simbikkule naye ogenda okulaba omusajja yeetibye oluwombo olw'okuba lugazigazi okubikkula nga binyoobwa kyava agamba nti abange lununuwaani nti bwaseekankata yabyagala nze saagala nnyamire haramu olidde balutuwa nga lwaffe ffenna naga nti alolulwo abalala agenda okugirayo ti nga nnyama yante naga nti mupe luli ng'olidde weegenderezaga nyo ekintu ekibikke munda muyinza okuba nga binyoobwa erinnya lino oluwombo likuleetera okukisaba ebinyoobwa ogenda tutuusa mwalimu agenda tugirayotaga nti anemba buli nti sinafunamu gitandikiraawo ti lumbuziza enviibya abaali baliddeko ddiro lyabawalimu bega nti lwaki abawalimu baatawo ebinyoobwa biri haramu كل من حرم هذا أيها النزلة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يما بستاكا لازم بالسورة وين جابنا ببيي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ونمجبكونا أتيري نابا لا إلي مبكون موكا kale shaytan tusaba Allah agitutaase eddidde Allah byatayagala n'ebisiigako mu sukaali olidde
riba ne bagiyita interest simanya biki buli kimu omwenge baguwadde amannya amalungi kiki Allah kye yagaana kye batalongoosezza linnya lyakyo byonna kera bikebeera nga baliwadde erinnya eddungi ebintu birungi pozi ogenda oddugwamu olw'okusikirizibwa kye bagaana abaana mubatuuma amannya amalungi kuba erinnya lina effect ku nannyini lyo bwe liba ebbi bwe liba eddungi bwe tekimalangako nti omukazi ayinza okugaana okufumbira omusajja olw'erinnya lye katugeze nti jjajjaawo yali mwenzi nakutuuma kaseegu olw'okwagala okulaga abantu nti eka mukikozesa nakubbulamu kaseegu bagenza okwogera nti ntambulamu ng'omuganda nti oyo munnanga bwentembeese ye kaseegu ne bwe baseeka bagandi yarabbi ate kaseegu ava Madiina ebwakika erinnya abantu beesika first hand information beesika nogandi kasa agenze gyategedde batubuuliddeyo ebirivayo tubitegedde balitegera wano ku mbaga nti tubitegedde ebinaavaayo era buddawe bebijjaga nti gwe tewawulira erinnya kati amanya gamuzibu nnyo bannange mbabuulire tusoma ebintu bino naye sinza ategeera ennyo asembayo oba okutegedde kati munda abanga ntegeera nnyo owulire ayinange nyina ki eno edduniya kuyambagana mathalan waliwo omuvubuka ambuuziza mwana muto ekibuuzo nekinnema naye nga tekyabakulu nja kumulifalinga ewa Umaru Siddiiki ewa Sheekhe Kiyingi. Sheekhe Kiyingi yakoze omusomo mulungi nnyo ku mawuledi neegombye nti singa buli muntu aguwulira naye mwe bannaye oba mwakula mutya ffe tuwuliriza bannaffe yakoze omusomo mulungi nnyo ku mawuledi nga talina gwatunuulidde mu maaso g'okuggyako Allah n'alyoka agwasaayasa nga gwaliyambye nnyo abantu. Sheekhe Kiyingi oyo musajja mutaammiku fi albahth, musajja anoonyereza nnyo tatera kuwa kintu batakimaze kukikolako research era n'omugenzi muzaata yamwesembesanga nnyo era yali amumatira. Omanyi abazanyi b'omupiira beemanyi ate buli muntu amanyi ennamba egyakola ki naye mwe abagulengera temugutegeera nga baguzannya oba nimbye abali ebweru abalengera omupiira buli muntu alina engeri mu mutwe gwe bwagukolaye n'abaguzannya balina engeri gye bakolaye abaguzannya n'abagulaba baliwo abasinga okugutegeera. Kakati gwe singa tukize eno nti olowooza baseeka be bazannya oba balaba bulabi ate abalabi be baani naye ate abasinga okutulaga nti bye tukola tetubimanyi bye baani olowooza abawagizi mwebale coaching. Kakati ffe twemanyi nti sheekhe gundi ekibuuzo ekyo akisobola ate n'akikolako research. Nze binnemye ate nga nze mbisomesa. Lumu omwana ambuuza ekibuuzo seeka nti ye kuba nze siri mulungi nnyo mu kwanukula ebibuuzo saagala mbalimbe. Manyi nnyo okuweereza naye simanyi kuteeba oba mwazannya kapiira era nze bwe ngenda okuteeba gyengezezzaako ennyo ekuba ki kikondo nabaga nti asinga aseruzzaamu okuseruza kwa nnema bingi twa waggulu mu kasonda eyita muka waggulu si mu kabokisi mulengerera bweru kasanga nnyo okwetantalanzanya gye sikola ki. Abakubi ba pena baba beemanyi katugenze mu bunnya nti seeka mujabi nti eyo eri bweru abazannyi bamanya nti bumanya nti lwakuba nti tuweddeyo naye eyo eri bweru era n'akibakolera nga bali mutmainina so nga pena omuntu teyali gikubye kuba ekituli kigazi omuntu alimu omu naye n'ayagala gyakuba gye baba bateeka emiti gyakubenga awo ono mutafa kwalayita mwagala. So tuzanya emipiira naye fena tetuliba kubibaki. Nze siri muntu mulungi mu kwanukula ebibuuzo kuba ekibuuzo kyetaaga okutya Allah omuntu omuwa ekintu nga omaze kikola ki sikubawo obukubi. Kati nga seeka mujabi nga namubuuziza yampa talina kimulema n'abuuza omulala oba okutegedde naafe naawe nyinza okubuuza ekibuuzo nga babadde bakibuuziza Abubakar radiyallahu anhu asula akirowoozaako naye gwe tolowooza nako mpabuwe
guli abayagala ebibuuzo wendi buuza kyoyagala mu busiraamu bwe kyonna ekikutawanya nga babibuuziza Abubakari abiwa Umaru n'abireka ng'agaye nti tumale okutuula omunaafi n'agaa nti kati emwekoloobya wendi enjawulo eddawo wakati w'abalina bano nti ono kimujjira kyakola ki bali batya okubuulira omuntu ekitali kiki kisengejje kubanga agenda kukolerako ibaada ye. Omwana lumwambuuza ekibuuzo nti seeka singa eswala zange ebbiri zitomereganye nakeera ey'okusaala olw'ensonga entuufu kati nsooka nnyini budde oba nsooka eri gye nagize nkugaye nti babulaba bangi ye naafu yakikubyewo dda abakitegedde ekituufu kyannema naye nga nyini kiinako idiya naye nga njagala okukikola ki okukinoonyereza tobikanga nga tonnalaba olwokuba walaiba mutute mu ddwaliro olwo kati atayiza kudda oyo kati otandise bamutwala mu ddwaliro gwe noobika tigundi atufuddeko abantu kutawale bakumanya nti ali abisente naavi mugira mulinda bo baba batumanyi nti kebamugye wakaragenda mu ddwaliro inna lillahi wa inna nti kikindi seeka tatufuddeeko bwebuuze nye nti kali tusime ndese bamutwala naye era nga ayidde kyenkana musime kati waliwo wakyenkana musime oba okutegedde kati abamanyi tuddayo gye bali nga batandise munjokya bibuuzo bannayinze mundeke ensomese abasajja bagenda ne basomesa wano naye nga tebagenda ku yuneebuggolola biki ne babirekera abanaafiraki nsomesa busomesa sigolwa bibuuzo era abambuza ebibuuzo munsonyiwe kuba ebibuuzo byetaaga ttakuwa ogenda okugamba omuntu ekintu ibaada agikole eyiike kati masala naaki naafi omuntu wakwata sente ze naziteeka mu mawulire n'agula ente n'ensawo y'omuceere afunamu tekikwetagisana kunoeza kiba kitafunamu akuwa bubi ate naye nakubuuza nti ekimugaana nakikuddiza kati kikubonyabonyaze siri mulungi mu bibuuzo so nolwensonga eyo ti naafi ojja kunyambako kuba gwe teweryandama omwana mulenzi ambuuziza ekibuuzo abadde muto omuvubuka muto naŋŋamba nti kuba abatonze bensomesa ku kibuuzo kino njakola tukiyita ihaala okukiwa bannange Umaru Siddiiki yajja okukisobola Seeka Quraish Mazinga basajja bata banoonyereza Sheikh Qasim Kiyinje kigamba nti Sheikh otusomesezza ttalaka nti ye tugitegedde ne idda tubitegedde bulungi nti ye ekizibu wekiva nkirabina ku makyawo nga nzija omukazi abadde mu idda ye ng'atudde anaatera okumalako banaafa tasobola kufa tasobola kufa abali mu idda tebafa babba baabwe omwana gayebba afudde abadde mu idda ya myezi emeka idda ya myezi emeka 3 okukigidde abadde anaatera okugiggusa Umaru ne lumutema kati abuuza ayongereza ku zino oba atandika bwannamwandu bupya emyezi 4 mumukiraba mutya naafi bisimillah okitegere kibuuzo abadde myezi 3 kati tumale okikutereereza tuba abadde mu idda ya myezi 3 abadde abuzayo wiiki booda oli mmotoka nemukuba tumugamba bugambi kwesatu kuoba oyongera oweze 8 ennaku 10 oba otandikira awo idha mata ibnu adama inqataa amaluhu omwana abadamu bw'aba afudde ebyo byonna biba bikutuse kati idda yeekoze eki eri gy'obadde otambula naye yeekoze eki kati ogenda nampya oba ogatta ku nkadde basi nafi agayogera nampya
ndete ono yakiikidde baulama kubada baliko banagatta naffe tatera kukuba miisi pe naagikuba golo nagwero kisobola okuba ekituufu kyoyogedde kubanga Allah wama jaala alaikum fi ddin min haraj Allah eddiini tagikalubya kati naffe yayanukuza bwongo naye eddiini teyawukana na bwongo bulamu diinu fitra nga ton jatudde bagenda kuddingana bakame oyo tagira tatula yabba kukungubata shekhe waali kati shekhe okirabi kino kyo kize gyavudde kisigala shekhe twagaye kisigala kyekimu nenafu yakonyeko kakati nejjukira nti bino tesiri ebisembayo kakati omukyala w'olubuto yiddayo ebaira ki olubuto lubadde lwa myezi ebiri omwami afudde bw'amala okuzaala ng'ate atoba n'ey'okufa olabye naffe yanukula abantu bagala kugenda bw'amala okuzaala ng'ate atandika ey'okufa kwa bba ogwo kiba kikolemye nga tukizayo eri mbakugu kiganyi kiyasa gweyimiriddewo ku lw'abaulama b'eggwanga kale ebibuuzo ebyo byetaaga abansingako obuwongo obwange tebusobola kutuukayo wadde nga mu bensomesa mulimu abalina ansi ebyo sikigaana nebwozadde kubira engoma mutwale ebyensomesezza ebisingako awo naye kitegeeza nti abayizi abo balina obwongo obusukkulumu nga tebagoberera wabula bamala okugoberera ne bafumiitiriza oyo kati abanga gureedi y'okutegeerako eyawukana n'ey'abalala olabira abayizi mu bayizi minal muminina rijal fena tulibakkiriza naye mubakkiriza ate mulimu abasajja kyokka mulimu n'abakazi buli awali omusajja n'omukazi oba okutegedde kubanga omukazi tabiatun lirajuli olide ate wattawabii ziri nnya mu lwalimu bagira nti wattabiu bwabeera nga matuufu walmatuufu ala lmatuufu matuufu majruru majruru mansubu mansubu bwabeera nga bwe bitambula kale nayagadde tubeereku twabadde mu ttalaka twabadde tutalaka baami nani abatalaka nagenza okulaba nga kijja kunyuma nnyo okutegeera omusajja aliwa gwateekwa okuwasa ne gwatateekwa kuwasa Allah teyatulabamu magezi ago kubanga yatugamba Allahu ya'lamu wa antum Allah kabategeerere kuba mmwe temutegeera tumanyi amawanga agawasa abaana b'abakazi baabwe nze nga nawasizi gwe buli mutabani wange naafe omukazi olutuuka nze nsookayo nabona mu Uganda weegali thaniya naafe bw'aba yawasizza bw'aba taliiwo muganda we waali era amawanga gatera okuzaala abaana abafaanagana geefaanana era tegaagala ekigakozesa ekyo butayagala muntu w'ebweru ne bakola waakiri muganda wo okusinga okuleeta mu jjabi era okuleeta mu jjabi ne bakukwata naye afudde asinga emisaayi gyo bakuuma nnyo ennono zaabwe mawanga gakuuma nnyo eyo nkola ya Kiisirayiri tebagaana mwana yenna muwala kufumbirwa bweru kubanga banuuna abnaauhum abnauna wa banatuna abnauhunna banu rijali labaidi abawala be bazaala abanya batumaga ebweru naye abaana baffe abalenzi togeza nze kyagwa ku nze lumu mukwano gwange wa ggwanga yimu lisijja kwogera lyawano
agenda afuna omuwala muganda amukuba amuwasa tabu wegwira musajja muvubuka mutabuliigi amuwasiza ne bamugamba ewaabwe wallahi billahi tallahi mugobe tojja kuba naye watotuleetera kati mbuuza omuvubuka ne bamugamba tujja kukuwasiza oba tolina ssente oyo mute kati mbuuza omuvubuka ekikuteesezza omwana omuwaki nti bamwewaffe bamuganye wallahi amugoba ne bamuwa bo gwe bakolaki ayagala okwonoona omusaayi abaganda simwe mumanyi nti muli bakitano buli ayagala wano mu Buganda yeegazaanya naye waliwo abantu abakuumira ebyabwe omuwala bamukuwatwala kuba abawala bafumya naye toleeta enagisi wano ey'omuganda mu kika kyaffe ate nga mutabuliigi musiraamu w'amaanyi mugati wallahi tujja mmuleeta era omwana muwala bamugoba ne bawasa owaabwe oba okitegedde kati waliwo abantu abamanyi ennono naki mwe mwogera ennono bugenzi okeera enkya nga bali mu kitiibwa kya Buganda abamu bagisu abatudde Mmengo abamu bayindi otunuulira omuyindi nga ali mu paliyamenti ya Buganda kisoboka kubonedde mu amawanga gonna United Nations si kiri ekiddiridde ettaka genda kuba ati akati ono onajjeeno ebintu n'abitwalamu bali abakuuma ebyabwe naga nti ettaka waliwo ejjereere nti ono ali mu United Nations zone yatwalira bali watahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta sijja genda mu bintu ebyo auzu billahi min ashaitani ninga nti kaakati ebadde shaitani auzu billahi min ashaitani nti Allah jalla jalaaluhu yatutegeera teyatulabamu kakolaki olidde mujjukira Zaidi obufumbo bwe bwamulema ng'alina Zainabu nga buli kaseera alaajana mujje muzijeko omukazi gwe mwampa ne bamugamba nti tya Allah agirabyane muno nti wallahi muzijeko omukazi nti abadde ki alayira bibaamu kakati agamba nti Allah yatulaba nga naffe tujja kutegeera tujja kuyisanga ebisolo kyatayagala kali tuddayo nti twajja kulya bali baana baffe bamala kulya kwega okulya kulimu kawaidi mungi abala bamala kulya ne banaaba engalo abala bamala kunaaba abala banaaba yaddala besiimulamu sajja wunyakaalidde kwega byonna biryamu anda kaakati Allah n'agamba nti nja kubategeerera ate njagala bwe mba mbategeeredde temwemulugunya ekisookera ddala abatawasibwa tulina abantu abatawasibwa babikanga bisatu oba bina abatawasibwa olw'omusaayi olw'okuba baganda bo abatawasibwa olw'ebbeere kuba wayonka nabo abatawasibwa olw'obuko kubanga wawasaayo nga bannazaala wateva obwokuna atawasibwa olw'eddiini bwenjagala tutandike naye ali mu Surat al-Baqara aya 2 oba 21 bwendabanga nga ddiini nsoose wa ddiini tulyoke tudde ku ki ono tawasibwa lwa ddiini audhu billahi min ashaitani rrajim agambye atya wala tankihu lmushirikaati abakazi abazamize temubawasanga atuganya baki ate wali mu Buganda ndowooza muba mukitegeera bulungi abakazi abaki muba mukitegeera bulungi kati kitegeeza bwe alina omusamiza akoleki
gwalina si wuwe wa banne. Era wano waliwo omuvubuka yali yawasa ssenga simanya biki, ono n'amugamba nti mpozi omuvubuka abitegeera. Ono kyava amugamba nti onokkirize kuyingira eno mu ddiini ewaffe tukuleke ne munno. Omuvubuka situndira ddiini yange. Sheekhe n'ayogera nti oyo omute nze amututte agenda omumukanzira. Era nali sikiwulirangako ekigambo ekyo, nakiwulira lwa mukolo ogwo okukansira. Agenda omusiiga kansa. Weebyenzikiriza. Ne bamukansira. Shaitaani erina obunyabunya bw'okukkakkana ng'okiguddemu ekumaze. Bw'oba mwakiwulirako ekigambo okukansira. Eyamukansira ye yamugira ki? Yamutwala lino evubuka lyagano ddikansa lyatalankansira kukuba kansa wabyanzikiriza koye ndi ffe tutoba naye naye nafe bamuwangaalira muno. Mugule ku buleediyo bwe abaana bakoze buleediyo butonotono. Leero tetusomye essimu zammwe zetufuukidde ekizibu. Wala tankihu lmushirikaati, temuwasanga abakazi abasamise. Munnange ye Allah yali alowooza nti teriyo omuntu asobola kuba musamize ng'ate musiraamu. Naffe tukirekangira wano nti eriyo n'omusiraamu muki bangi gye bali. Ye Allah bwe yali ekikulaga nti ye Allah tekimanya ng'ate ebimanyi byonna alim bikulli shay. Naye ayogera n'abakkiriza nga takisuubira nti esobola okubaayo omukkiriza ate nga musamize. Kibaga tubanga n'eddiini emmeka oba naiki? Kati ayogera n'abalina eddiini emu nti gye muwasanga abalina eddiini ebbiri. Oba okutegedde njagala ogobera olulimi lwa Qur'an. Obadde ne mukazi wo ebyekikano ebimugamba gwe tulonze awe mukola ki? Oba okutegedde tubeera n'eddiini ebbiri, oyo tetuba naye mu Busiraamu. Tuula wakati n'otunuulira abaana olw'olonje kasita saitwani mubalawo kati neekulonda eronzeyo kaganda ke kanalya nako emmere sitaani negandi okanuke kaganda kai ketujja okulya emmere kaseegu mwanaayitira bakufudde omulongooti gwajja okukkirako emmandwa. Buli akkirwako emmandwa nga musiraamu tebamuwasa. Bano abeeno ab'obuwuyi Allah. Olidde emmandwa ogimanyi? Emmandwa kasijja ku mutwe oba tokyaliwo ne bwoze nasigwa abaaze naye ebeegira ki? Tauzuhum azza ebazza eno ebazza eri. Omwana yalinye ku mutwe. Alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina tauzuhum azza. Emmandwa bw'etuula ku mutwe ekuzzeeni tauzuhum azza. Emuzzeeni n'abirukirawo n'emuliro n'aguyitamu. Si yayitamu yagenda mwalimu baddeko basamirira mugende eyo musamire wa mujibiri butambala genda eyo ayita uzuhum azza olabe emmandwa bw'emaze okulinnya bw'emuzze eno n'emuzze eri. Genda oba okutegedde adda Qur'ani mugiyita nzibu ngeri mu lulimi lwammwe. Emmandwa olulinnya ku mutwe okite ono weetise emmandwa aba shekhe mukulu nnyo abamulonde era mu lulimi lw'ekisamize baba bakulonze ate gwe olondeddwa osobola okutendeka abalala abayitibwa abatende. Gw'atendeka gwe kabona. Kabona ye shekhe, omutende ye muyizi, gwe mwetikka mmandwa. Oba okutegedde akati emmandwa eyo ng'ekutudde ku mutwe era ebiseera ebisinga obungi ono abeerako emmandwa nga kwejjira tatera kwetikka yeekaanya n'agamba sijja kwetikka mmandwa naki nammwe mwetikke ku migugu ate nze emmandwa eri kunze ate n'omugugu neetikka square bibiri
sigatta mandwa na mugugu oba temwetikke nzimbe kasamba etikkire mandwa mwe mwetikke emigugu aba mukulu nnyo teyeetekka mugugu sigatta mandwa na mugugu ngatte amaanyi ge mutalabako negina emigugu gye musobola okwebinika bwemba enzunza mmwe muzunga mwetikka bwetuse n'okikuba wali bwogize naye nze nga nzunga tauzuhum azza nzunza oluzunza ero mwe naye katutobe nammwe we muli basiraamu bapya maama wali obirabyeko wamma maama akante bwobijja wambijja mu bitabo byammwe bakadde bamwe baalika babitusibidde muno fe tetwabirabako ne tubisoma muno bano baseka mujye basoma mu bya la ilaha illa allah byokka kati ojja okutomera omukazi w'emmandwa omuwe panado oba muwa panado olwokuba omanyi busiraamu bwokka ekiro mugenzi omukola emmandwa jjajjaze mumuwe aspirini bwoba tomanyi ababitegeera baleeta byoya bya nkoko ne bakawunyira nti jjajja bwowoza musajjako muli baseka bagenda nebesiriwaza nga abavudde Tanzania omukazi yansuseeko onjagalayo ku panado ne septrini neki yanguddeko nemuliro yantiisizza akwate kwoya z'amasanyalaze oba emmandwa zino nzungu emmandwa gogakuba muzanyira ku busaana lwali gwerangatanira mu waya alikomawo era bulanga emmandwa nga aliwo amasanyalaze nga mumusitula mumuziiri mu busaana omugenda kuziika muziikimbwa ayi omeme kya Luswayiri si kya Luganda kati muteekwa okumanya kalica yammwe munyumirwe Qur'ani omusamize tebamukola ki ate tiriyo musamize musiraamu teriyo Allah wano mu Qur'ani agenda kukulagirira nti omusamize omusiraamu ye tamumanyi wabula kiri wano ewaffe okusanga omusamize omuki omuyindi omuganda olidde kakati bwe oli musamize Allah takumanyi kyava agamba wala tankihu lmushrikaati abasajja abasiraamu temuwasanga abaki abakazi abasamize hatta yu'minna bamalanga kusiramuka ekitegeeza buli musamize si muki kabirenga ye Mariyamu Fatuma omala kusiramuka ne tukuwasa kati omukazi yenna ali mbufumbo nga musamize asiramuke akkirize Allah baddemu bamuwase babisuula mu station olwagenda okufuna obufumbo yadde yabazaala jjajjammwe tafumbirwangako gero gaye jjajja musajja nti ono musiramule babawoowe afa Allahu amma salafa bye mbadde mutamanyi nga byayita Allah alibibikkako kubanga kaakati al-islaamu yajubbu ma qablahu kati kosiramuse bakusanguddeko ebikoze eki tolina njawulo naavudde mu ddiini ndala kusiramuka ate wa tawbatu tajubbu ma qablaha ne tawba bw'ogikola esiimula biki oba okitegedde kakati oli kusuwa ddiiru gwe jjajja awangalidde mu busamize nga muli ne jjajja musajja ye musajja musaaze musiraamu gwosamirira ku kyalo siramuka jjajja musajja ddemu akuwa amahale bakuwoowe tonnaba kusiramuka naafe ekitegedde munnange bamaama baffe ne bajjajja bangi tebasiramukangako ng'ate bawangadde n'amannya amaki naye nga tebabeeranga ki oba kitegedde eno aya kigaye nti mugambe bamyammwe abaliko emmandwa ne bajjajja ababikuliddemu sinakindi ne bahaaja ajja kubaleeta wano wala yasoose bakyala abasajja mwe mutera okwagala okuwasa wala tankihu basajja mmwe abasiraamu kimuwasa almushirikaati abasamize niwe babasamize nga basiraamu abangi bagenze Masaka bali mabanda bava na Makka shiriki Allah yamuteekako akagamba nti walakad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika gwe Muhammadi nkuwa obubaka gwe nawa abaganda baabakusooka naye kino kitegeere la in ashrakta kamara osamire
n'omala osamira n'okifiiramu nga tokyenenyeza la yahbatanna amaluka buli mulimu gwe wankolera nga mulamu ngenda gusazaamu wala takunanna min alkhasirin saagala kubuuza eyo loosa ewedde emirimu webaba kuzaala butambala notaddayo kagamba bakaddebo nze nkubuulidde ehijja nze wakola tombuulira mandaazi wazimba emizikiti amaluka wala takuna min alkhasirin eyasala byakusala wakolera bwereere lwaki shiruku gwe mulimu Allah gwe yeewerera n'agamba nti inna allaha la yaghfiru natekako ne inna Allah mansubu lafdul jalala mansubu bi inna la yaghfiru sagenda kuttira kuliiso yadde okusonyiwa ayushraka bihi eyasamira n'amugattako emmandwa weyaghfiru ma duna dhalika liman yasha ebisigadde byonna ku gwali bayagadde ali musonyiwa naye ku shiriki tekuliko gwali bayagadde layabatanna amaluka emirimu gyonna bubeera wabutambula lwaki tokaba mazika abaana bebutambula kyeva kaaba nti seeka teeka wengalaawo bamuzeeyi tubyobwana ate balisiimuulamu babubewanekali omuno mulalu wammwe nze mulalu Allah nagamba wama sahibukum bimajnun omusajja byasoma sirya kiralu asoma Qur'an wama sahibukum bimajnun oyo musimulalu bwe bakutuma abalalu nondeka bakunenya nti oyoleseyo waki ye bwontwala bakubalamu amagezi abebutambala abaana kyava kaaba bakaseeka mwetukulidde bambuulira amazima tukulidde mu ebyo kitegeeza hijja zaba muzeeyi zonna nfula yabatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin emirimu ewange gyonna misazeemu omuzikiti gwe bazimba ku ttaka lyo nga waliwaayo essomero lyeryo bazimbako kiki byonna hijja zo zonna khasirin saagala kumbuulira ekyo baba bakibasomesanga abaana babibaweerezanga nga baseeka balejja nabyo tetusuubula bino bakalejja tutembeeya binoko gemakooti gemutambuza nga balaba abaana batambuza ebikopo bubinika batambula nabo mu covid buli omu alejje nekyatunda abaana b'amasomero tebakyasoma batambuza baafu mu byalo n'obutebe abagula ne bagula fe covid twasalawo okutambuza baseekawo batambuza kiyirimu kati abagula kuba tuli waka naye bakugambye nti tobangako kyomanja kyali kirungi naye nakisazaamu njagala kikulume nga ne Max oziraba nti zasazibwamu busazibwa oli ofunye 85 mu hijjayo los abaana be baga nti seeka nti olowooza bamuzeeyi jja naba nagiyingira nti sinze njigaba naye bw'aba nga afudde muyimuyisiza ku ssabo obweraliikirivu nnyina buki naawe weeraliikirire nga nze koleeza edduwa nnyingi ekikwewuunyisa abasamize bayita basamize bannaabwe baweereze omufu waabwe edduwa si bwe kiri beekuŋŋaana ku kyalo nga bonna bamanyi tuli basamize ne bagamba edduwa nga tuli mu kintu kyetutaategeera bannange edduwa yaggayira yankya abasamize be bagiteeseteese ate ne be balise basamize bannaabwe ate abasamize be bagenda alfatiha nga meseji yeetuuka gayira go baweereza musamize munnaabwe yabasooseeyo ate n'abaana baweereza basamize ne bali emmere gwe yagaye twajja kulya obadde mutuufu yagaye bikulu watamatawo kalila innakum mujrimin innakum mujrimun oba kitegedde muli munywe kasita muli bakyafu ate eri mumwagalayoyi mwe muliiridde wano ekyammwe lwalabyeko ye mwana mulye wano eri kiri kalungi gayira yavudde musamize neseeka mu kuseeka we musamize ekiro babeerana bonna bali ku kaalo basamize bawamu edduwa y'abasamize nga ndege bagiweereza musamize etuuka kujja nga bye tusoma twabitegeera bubi wuliriza wala tankihu temuwasa mwe ali ku bantu be abantu be baliwa
abagaana okuwasa abatali babe wadde nga manya balina gabaki gababe. wala tankihu lmushirikaati munyambe mwe abange temuwasa abasaitwani. basewaso kazaala baana mwe bakamada abange temuwasa bali hatta yuminna bamala kuva eri ne badda eno. oba kitegedde bamala kukola ki? obukkiriza okitegeeza ki? obukkiriza bwawo kyeki? si ashahadu, si swala, si genda Makka. obukkiriza bwa aya eno butegeeza nti kumala kwokya biri. bw'oba oli mukulu naafe ng'obudda bwojja obitaputa oba kati gwe mumateeka nkwesiga. obusiraamu bwa wano si kutayirira, baakutayirira dda. buno si kutuma linnyo olirina erya Bulayimu, Kamada, Twaha, Muzammiru, Mudassiru, Yasiini, manyaga Qur'ani gonna ogayina. naye wano obusiraamu bwa wano olyoka owasibwe kumala kukkiriza kwokya biri olyoka odde mu muzikiti guno Allahu akbar Allahu akbar ng'eri museewaso akazaala bano okoze ki? bwe busiraamu bwa wano kwokya binanka ab'ebutambala ab'emabanda empasa n'amadwa gonna nkya nnyo okubeera nti muyinza okutuuka eri Allah nga munyiivu ebintu yabisazaamu so nga mukoze ebintu bingi ebirungi. saagala mugwe mu aya eri la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. bagamba kusazaamu bya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam obwedda kubiruka naye ku dduwa tibagamba okusazaamu kitegeeza nti ate gwe basaza bya Muhammadi ate bya naafi n'okubawasa babatugobyeko buwasa temuleeta kaki kikansa mu bumunanga obutembawasa bamala okubyokya batereere wala tamutunna naye n'omala ofa nga tonnatuuka ku musirimuuna tolina kyomanja si swala sibisibe wasiibira bwereere. zaka zonna obadde ozisula buli mwaka bwereere. walimu amakubo saagala kumanya la yahbatanna amaluka buli kyewakolanga kirungi nkisalizaamu awo wala takunanna min alkhasirin ojja kubeera mu bantu abaali ku loosi kubanga bye wali osuubira tofunyeemu. omuntu agwa ku loosi siyo yaba nga yali asuubira nti kasooli anaafuna n'avayo nga tafunye n'atuukwa ku ddaali ligamba wala amatun muminatun hawusigalo nga musiraamu. lulimi lwenja okukozesa al ama babanga bazaana abawambe mu ntalo abakozi b'emirimu ewaka bakadaama oba kutegedde kati wano munzikirize ntambulire ku linnya eryo ng'akunnyonnyola omuntu asembayo okuba ow'ebbeeyi mu society eya wansi naga nti okuwasa hawusigalo abadde alya emmere ebalemye eri ku masowaani amagumba obunyamu obusigaddeko nga tannagasuula asooka kujjako obubwa amajini n'agalekerako ekisigadde abadde asembayo okwebaka nga mwe mwakoze ki anaaza abaana bammwe nga mwe mukola ki oyo nga mukkiriza wulira ebbeeyi okumanya Allah mukambwe ennyo ku busiraamu n'agamba okuwasa ka hawusigalo katambuza emmere mu paaka y'e Kampala nga kakadija kasaaze keebikkirira tekakola shiriki khairu min mushrikatin kahawusigalo kasinge kaziriri nja kulekawo liri buli omujjuzeewo olirengedde eriri ku kyalo kyewammwe eriri mu disitulikiti yammwe eriri mu ggwanga lyammwe eriri mu nsi yonna ekkaziriri ekkaziriri kalakalala ne kahawusigalo olirekewo teri musiraamu akkirizibwa ng'oli mu'mina haqqan mu byobufumbo toleete ekkazi essamiza ewaka wakiri owasa akaki hawusigalo nga nakimu
mu society ne ku mubiri kuliko damage mulema naye nga mu'mina asinga ekkazi liri walau a'jabatukum newankubadde liri likubye kano tekakkuba naye liri likukuba jismiyan wa ruhiyan ne bwe liba likubye litya lireke tokwatako masanyalaze tolina gloves leeta kano akambadde gloves imaniya tekajja kusanyalaza mubiri gwo la fi dunia wala fi l'akhira kano tebakakansirangaku bw'anaabeera omukulu nga wakansa kakasa nti mwenna abakansidde allah ku byokuwasa mubiwulidde tebaatuliseeka bulesika yagalaga nti mujagera mulondoola twajja kulya ssente naga nti wajja kulya baaba nti sebo wakiri owasa akasiraamu nga kalema nga tekalina nyenyindo kalinako ekituli kimu kasinga liri erikubye kuba ewa allah kano kakuba ewa allah liri terina kyerikuba wano eri allah terina kyerizitowa la tazinu inda allahi janaha bauda tekizitowa wadde ku nsi wano olaba kizitowa naye ewa allah tazitowa kwenkana kiwawaatiro kya nsiri la tazinu inda allahi janaha bauda kati tudde ku basajja abakazi tubamaze bataata eno yabataata egambye etya wala tunkihu temufumbizanga ate abasiraamu batuli mu ddiini kikati ebintu basi tajja atya mu lujjaalu kati gwe baliko buli yafumbiza omwana we omusiraamu pasita n'ayingira ewaka eno buno obuuyi bwe tuliko bubwo omusawo omuganda pasita n'omukubi w'ekitabo allah ye abasibira mu kiraasi egi baawula ntebe abamu batula mu maaso abamu mabega naye kiraasi bali mwemu naafe ejja kuntunuulira naye nga njogera sitya gwe okugjako nti allah olwokuba ataddemu omukubi w'ekitabo wali twanyirira bwe twali tusoma akatabo ka buganda baagamba waliwo abalaguza engatto abalaguza amazzi abalamuza kulaane tebabateeka nabakiruddu tebabateeka mu basawo b'ekiruddu abasoma kulaane eno gye balaguliramu babateeka n'abasawo abaki abalaguza engatto ojjogera otasoma akantu abamu balagulira mazzi abamu ngatto oli agamba nti ne baganda baffe abasiraamu mu katabo omukajjukira ekirooto kya saapolo kaggwa sengulu ow'e2,500 ate yali musiraamu yakola samale y'akatabo ako n'agamba kasomesebwa amadaala gonna okuva ku univesity okutuuka ku P1 naffe ne tukeekabajja netugaa ne muziki tetukayingizza twakasoma ssebo kakati nagamba ne bannaffe abalaguza Qur'ani mugwa kiruddu bamugwayo tugende muli basawo b'ekiruddu gavumenti ebakozesa oba nedda babasasula mwemba kinnansi tulina abasawo ba mirundi ebiri ab'ekinnansi n'ab'ekinaakhira anagane okitegedde bwe yafumbiza omwana wo sheekha akuba ekitabo ako kesi siwaza ate era oli mutuufu kuba tokawulirangako allah wuno agenda kasitukiramu alisetingatinga ayina omwana we nga sinaleeta pasita sinaleeta musamizi katusookeseeko akuba ekitabo naye ategeere nti bangoba atalimbira trespass atalimbira muki mu nsalo za allah mu ngeri etali yavunaanyizibwa teeka limukwatiddeyo buli seeka akuba ekitabo newalayi nekkanzu ng'alina ne galubindi n'omuggo n'obulaadi ekitambala ky'oku mutwe nekyokukibegabega n'engatto nga njeru byonna byeru nga byonna oba byakiragala ng'atuula ne ku mufaliso
oyo gwe bagamba bamugobye mu lujja lw'omusiraamu kati bwe tusooka kugoba seeko oyo tombuuza ate pasita ate ow'ekitabo obusiraamu tebuli muvuunya kati gamavuunya getugolola gano gabadde gasigaddesigaddemu buli yenna nga mushiriku gwe taata w'omwana togabanga omwana we eri omusajja oyo etteeka lino ligamba kya mu kawaayiro kano buli bw'ajjanga okwogereza ewamu mu lujjanga omuganda nti okusinziira ku kawaayiro kano akali mu Qur'an wano article mwenye mwaganya oluzungu bwemuziyita aya temuwulira nti mateeka akabajjo ka article 221 bajjaga musajja asoma amateeka wallahi gano ga Allah kusinga gano agawano ka article kano kagamba wala tunkihu lmushrikina constitution rabbani desturu rabbani constitution ya mukama waffe agambe waliwo ekiziyiza nti weekiri wala tunkihu lmushrikina hatta yuminu mumala kuba abasiraamu muzze okuwasa shahada namu kyovulaba nga abaganda bedda basookanga kwanjula ebyo byaggweranga eno okola mulimu kitaata nti nze teri mulwadda nnema obeera kiruddu nti ndi eno buganda tujja kuddamu omusajja omukulu olwakulese lilla kabajjo ka atiko eno akawaayiro kano wala tunkihu lmushirikina hatta yuminu olujja lwaffe teruyingiramu mukubi wa bitabo amala kukola ki kubyokya onoobyokya taata nti sibyokya gene wa sheekh mujabi yeetazizza talina constitution emufuga ku nsi ye muno yajjamu swala nakusiiba ebisigadde tebimukwatako alina abawala abalungi abasinga abaffe assalamu alaikum obusiraamu bwali bwangu bano batusomako bamagatto bwe bati bakapalaga bwe baali ebintu bikyankalanye bukyankalanye omusajja bamwokyezza bamushirikire ne bamutungulamu n'amaaso ayinza okukkiriza oyo okukyama ewuwe kale omusajja bamuyita haji magatta ali mu nsi z'ebweru eyaŋŋaye nti jabajjajjange seeka bemusomako bamagatto simanya yaba abagwa wakati ebukojja bonna baswahaba n'agamba nti ayinawo swahaba omu gwe yanyumiriza nti oyo kasita mushiriku yakyamanga ewuwe amugato kyama kazi tukimalira awo wallahi alazim mu lujja tukimalira awo mu kkubo ng'okyama nga bonna bakimanyi nti ewo wa muwaddi fetukuze tuwulira ku kyalo kuno ng'abatamivu bajja baleekaana bw'atuuka ewa haji n'ayimirira mumuwulira ali eri wano waliwo tahara n'ensi yonna emaze okunagisika luli mwalimu ensi ng'eri tahiru naye kakati ensi yonna abantu bagina osanga omusajja nga bali bakwatanga mu ngalo ayi abatabaliga abasooka wano naye olwali osanga seeka mujabi ng'awowa pasita namuwadde omwana bamuwadde piki mpya bosa neteekako n'enkofiira bali baseeka abolugezigezi otera obbawulira nga balejja bakuwe n'ekkanzu nga namu kati n'akolagana noono ayogera namugamba nti tumubuuza ebingi mugendemu n'emikolo gy'abannammwe nti solatoola ku salaamu wano n'omuswaza swaza abantu oyo naye muntu oyo muntu ku ssaawa eno we tuli olina kuwuligiza obusiraamu bulimu okusala ente ezifudde nga zafudde dde omusiraamu Sheikh Mujabi n'agisala baagiriisa abantu abajungu tebakikolanga to the extent nti ate bali basajja ente bwe yamufangako ne bagimusaba n'agigaana n'agiziika naye Sheikh Mujabi agamba mpemu 5 la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharru min buli mulembe ogujja kuba mubi okusinga kugubaddewo obuyi buli gye tubadde ng'omukazi okwambala empale weesisiwala naye kati bw'atajambala olaba nti primitivity ate nga seeka yakwata mu kiwato naga nti ekyana kirina hips byebiki seeka Mujabi agiyita chips sebo babiyita hips byakulya mujja kwogera oluzungu ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك
omupakasi wa waka kati kanjogerere ku mulimu ogusembayo owa booda nga yaggaali ate nga nkadde asibisa ebiziiza lugabire oyo khairu min mushrikin mufumbize mulungi nnyo okusinga oli bwolaba omusamize omukubi w'ekitabo alina ssente walau ajabakum newankubadde nga bali babakuba lwaki allah yagamba babakuba wallahi allah yabakakasa nti abasamize balina ssente ng'era ssente ziri ajabakum tezibaleka kyekimu awaliyo omusiraamu pasita akyama ewuwe olw'ennyumba gye bamuwaddeyo amabaati amamyufu afuna amabaati ga kuno akuba ebituli mugeeri gyagenda okumala ebbanga eddene obusiraamu mbadde mbasaba mubuveemu mukwate eddiini zijobanguyira eno ekalubye mufune eddiini nyingi eddiini nyingi eno erabika eganye terms and conditions ziyitiridde nemukuwasa ti mugende wali eddiini osimanya baziyita bandi nono kati kalwalo katonda yafudde wano ebisaka eno temujja kugisobola kasataniso gisogola mwayingira eddiini nga mumanyi nti yamataali gaabo tutandise okubamu ebituli mawulidi nemuyingira eddiini nga mumanyi yanyimbe nebaga nti zizibangayuza abasheya nti ate nabo mu byonoonye ebibadde bitutuusiza ddala mu busiraamu baddala nti babigobye balesewo yakiyamulayiri ebalemye balesewo yazikaari yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda mbadde muzikira buzikizi babijjeewo eyo teganyi muveemu eno eganye yini egambye omwalimu akuba ekitabo takyama ewakaawo seeka ate nno baseeka bamu banneebaza nti seeka otujja ewala obulwadde umar bulijja atusomesa rabbi lbaasa izhibi lbaasa sibulye si eddwayo nyini ndwadde omumanyi maama waliwo wano dokita nga mumukakasa nti ye tajja kufa oba bajjanjaba tebafa allah ekyo kigezo yatugamba nja kubagezesa n'ebirwadde waman yatawakkala ala llah fahuwa hasbuh tetukuganye kwejjanjabisa nzijanjaba nnungi ani agambye nti ogenda kiruddu ani agambye togula panado ani aganye okunywa omumbwa ani aganye okunywa omululuuza ani aganye okutema ekyogero ani aganye okusiiga omwana ekiri naye kasita bijjamu katemba owa shaitaani tifuna entula nga 3 lwaki sinnya nti nze kubuulira ozifumitemu olwayi omwana omusibe mu bulago oba okutegedde genda onaabire munnanka kasita eddagala lijjamu siyaasa eryo likole ki naye tadaawaw mwejjanjabe n'eddagala likulli daa'in dawa buli ndwadde eyina eddagala abagimanyi bagimanyi abatagimanyi nti bagimanyi oba okutegedde kati jjajja okukutwala mu sitenseni onaabe nga obudde bukya kikwataganira wa n'ebikuluma ate bw'omala oddire oluleeba olutegedde olulagala olulekeko oluwanyi n'ebbombo ng'ate obitadde wansi w'ekikunta n'ebinusu 2 ebirimu ekituli ku mulembe gwa Ssaabasajja twa obwo buba bulwadde ekyobukuluma naye bulwadde bwe bujja ne bagamba musibe ennyindo siba munaabe mani sanitayiza naaba mugende babageme kati mwene mwaganya obagema mugenda mizimu kunaaba ate teri atamanyi nti buno obulwadde bwa ddwaliro buno obulwadde bwaki ono nannyini Qur'ani singa twamukkiriza yatugamba ne mu Qur'ani ntaddemu eddagala fi shifa anti basiika mwe bali naye kasita bateekamu zzaala
nga bwe nkugambye nti ebbombo okulissa ku lubugo mu sitenseni ani aligganye ng'osoma Ayatul Kursi ng'olina ekigendererwa wawonye dda naye kasita otandika okugiteeka mu zzaala gyesibe inywe ate oginywa ku makya ate nga totunula mu kibula wallahi obulamu amazima go ku mutima gabaako kubanga Allah yakola wa nafsin wa ma sawaha ndayira Allah nze yakola omwoyo ningulaga nti kino kyekituufu muggwe mulimu ekikulaga ekituufu n'ekikyamu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha omwoyo gwo nga tutukututte mu ssomero nagumala ogulaga nti kino kituufu kino kiki nye nabbi bamubuuza ekibi nti buli kyoyagala okola nga weekwese nafusi nebuga nti twekweke ekyo kiveeko waliwo agenda mu ddwaliro eddiini eryawana erya supreme ng'agenza ekiro kwekweka naye bw'oba okyamewo omusamize tuyagala bakola naga nti tujja kukolyako ku muzikiti ku dhuhuri nti toneetera buzibu wa nafsin wa ma sawaha munda awo waliyo nafsi ekubulira kino Allah takyagala kino akyagala wallahi buli muntu fa alhamaha nze kennyini nafsi nagiteekamu ilham okutegeera fujuraha nti wano kumenya mateeka watakuwaha kino Allah akyagala ekyo nakiteeka muggwe muli muggwe gwoli gwe akulimu amanyi buli kimu nze namu ilhamu rabbani golowooza mundayo woti mulimu nakugamba munda bw'obanga oyagala nabbi bamubuuza ntegeera tya nti kino kibi istafti kalbaka nga tonnagenda wasseeka sooka obuuza omwoyo gwo ndi musamiza oba siri wallahi gujja kuwa ansi etuufu istafti kalbak tofa ku bantu beboogera buuza omwoyo gwo naye owentuuse esobola okuyingira ejjana gujja kuga nti wallahi toyinza gyeyingira totewana kubuuza seeka ajja kuyimba kulaba osula mu Qur'ani otaddeko ebitambala oyo akulimbye kuba naawe omufeze gwe mufere namba 1 ofeze abantu era bakubuulira ala kuferakwo haza iftaa laka obalaza ekifaananyi kyotbona yakumuna bidhawahir bwe bakutunuulidde kungulu baga nti gwejja n'ogimaze oyo otaza n'okukwata ku kisenge naye atajja kukulimba istafti qalbak buuza akulimu buli kyoyagala ekikwatagana ne Allah naye ddala ndi musiraamu anayingira ejjana onafusi ojja kuba weekubulidde amazima tosobola gyeyingira lwaki essala eriri emmanju liryo abantu bonna tebajja kukubuulya wallahi billahi tallahi tebajja kukubuulya era tebamanyira weriri waliteeka manga nga ku luzzi olina neeriri ku lusozi nafusi yomutambula nayo nafusi wamazawaha ekulaga nti gyokomoddi kweka toyagala abantu balirabe naye nze ndi naawe wanafusi wamazawaha ng'okolera ekituufu olikweka naye kikyamu kati buuza nafusi yo ndi musamiza oba siri wallahi teri ajja kuwa ansa entuufu esembayo okujjako nafusi yo Allah ga nakola nafusi wamazawaha eri saawasaawa teriiko bbala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yo emanyi nti wano oyonoona wano oli ku takwa bw'oba owasamu oyita ne banno ne meetingi naye bw'oba ogenda ewa haji yagenda e Dubai ogenda kiro ne bakuliira amazzi nga tofudde nayo omusulo ogulaba nga soda tutawana okubuuza abantu nti oba oli wa mujjana nabbi bamubuuzanga nabaga nti istafti fatwa ginoonye kalbaka ku mutima gwo olina afutaaka nnaasi abantu ne bakubuulira ekyawukana n'omutima towulira bakulimba ekituufu gwokirina era nakugamba nafusi eyo wallahi ne bwobba ne bakukuba emiggo n'ogaana okwogera naye gwe kennyini n'obuuza nafusi naye nabbi ewasabbi ekubuulira ne wasibya ente n'omuteku eri n'omuguwa sayizi yaagwo naye nga munyumya nayo hadiisu nafusi mulina olukiiko lw'omunda Allah yali agambye nti wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhum yuhasibukum nalingena bekibalo ne mu nafsi munda muli basaba ne bagamba otusse nagandi kati ndese byebweru la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ebyomunda mbitadde ne bagamba nti awo tujja kuba basiraamu kiwandiko ky'omunda kireke
kuba tubikudde naye aga yauma tubla sarair lwendijjayo ebyomunda famalahu min quwa baseeka amaanyi galibula wala nasiru nga n'abataasambaawo naafi olwaleero ffenna tukola buli masjidi otunulanga abubakari radiallahu anhu naye bweza nafsi yo nti ekiro nabaddemu mu buliri oba saabaddemu nafsi ejja kuwulira nti wabadde otiweetise enkoko ekutiya namba mwazigabanye olinako enkoko 2 mwezi newezeri omanyiiwo ate zafudde ate ogenda zisatu ng'oli musiraamu muganda wakulimu sawaaha takubuulira kitali kituufu lwaki allah yeyamweyigiririza fa alhamaha fujuraha wa takwaha nafsi eri mulhama allah yagiyigiriza ekirungi n'ekibi era allah aga nti wahadainahu najidaini muntu gwe nakuwa okumanya ekirungi n'ekibi wanjigiriza ddi akulimu akimanyi sireetangako nafsi etali nnyonjo kad aflaha man zakkaha yeesiimye ajoza wakad khaba man dasaha aswadda agiddugaza bwe batakwata nti nenkyanja kwongera neddugala n'okuba ababooda nga gwotta busi nga tebakwata ebipempe ne bituuka nga yali agenda ku 8 kati ogenda ku ssaawa 2 wekasitotta nga ngutwala ne bakasitoma tebakaluubira nafsi wayoonoona kumanyira kuzala obutaki seeka yenna akuba ekitabo kyo kyokuba buuza nafsi yo malako basimalaako akubuulira amazima siseeka nkata tajja kukumanya era takumanyi yaziika muntu naye nga gwenziika naye yennyini yeekakasaako mu nafsi ye nti abanziika basiraamu naye nze sibangako musiraamu ye nga ye naye ffe allah tatuvunaana byamunda atuvunaana biki naye ebyomunda byakugibwayo yauma tubla fama lahu min quwati wala tobeerangako na mukazi nga mubeera naye waka naye nga kungulu akulaga omukwano naye nga mubutuufu asinga kwagala house boy wo omukazi oyo aba takimanyi munda muli nti mu butuufu mu maka muno bwe tokimanyi olaba byakungulu naye ye omukazi wo munda nafsi emugambo ono yebaza omutuufu omukazi alina abaana 7 bonna agamba babo naye ng'olinako 2 yakimanyi ne nafsi ye kubanga ne gwe yabazaalira amanyiiwo n'amannya gaabwe ne bakitaabwe abamanyi nga tegwe tolina kyomanyi bamanyi aba nafsi ne allah be bamanyi ekituufu ekiriwo kati totawanya baseeka edduwa z'olumba buuza nafsi yo bwe busiraamu bweziwandiisiza musaayi gw'abakyala gwa hibri baseeka bakola katemba wali omulabi addira aya n'agiwandiika rabbana la tazarni farda wa anta khairu lwarithina agiwandiika ku bwereere bw'ekisajja w'omukazi oluzaalo nga aya agiwandiise ku bwereere bwe n'agiwa omukyala n'azaala naye allah n'agamba nti nja kukuwulira ddala kazaale biiznillah weeyongera okukola obusawo nze naawe naye gwe okakasa nti okuwandiika ku bwereere bulayini neggwako n'ogamba omukazi ajjemu engoye yejja naayo gwe buuza nafsi yo ejja nayeyo ogiyingira oba ekulemi neketa kaashi wano naye eyange teriyo faalhamaha fujuraha wataqwaha wallahi billahi tallahi teri alina nafsi etamubuulira nti kino kikyamu kino kituufu lwaki kubanga mulhaman min allah alhamaha allah yasomesa nafsi nti gwoli zakiya nafsun zakiya gwoli muyonjo omuntu w'okungulu ono omubuuliranga nti kino tokikola era ffe bwe tuba tusomesa abaana tetusomesa mubiri bwe tuba tusomesa abaana omusomesa yonna omutendeke tasomesa mubiri gwa mwana asomesa omuntu w'omunda oli oba kitegedde kino kituyambako obuyambi nga balubu naye balibo netuyambako obutagwa ku ttaala buli buwuka oba kitegedde eno waya y'amasannyalaze naye munda twagala yiri etambuza omuliro kino kikoba kino kyendaba kikoba lunaku kikoba munda mulimu waya ezina omuliro asika amasannyalaze abayagala waya za muliro bino ebikoba kutamuyambako omuliro kukola ki kuba bantu kati mwe mutu wabikoba naye nga ffe twagala nafsi namumbaka sansana yagaa nti ekintu wookiwuliriranga nga bakyogera nga kiva ku ntobo yayogera
entobo y'omuntu okakasizanga nti byayogera abijja ku ntobo y'omutima kwe kubeera nti naawe bw'abikubuulira bituula mu ntobo ebyoku ntobo bituula mu ntobo ebyokumimwa bikoma ku mimwa sala ala muhammad basileselimuale baskalas ugende mumwa ku mumwa naye kiva mu mutima kituula mu mutima kyobogane omusajja akinkoze oba kitegedde naye mu muntu wabikoba netulowooza nti tulinammwe munnammwe kyava yimirira nga bagaye nti abakakadde muyimirire bwe yawulira ekigambo muyimirire nga tali waggulu mpozi banne bakuba takbiira emusanze waggulu bwe yawulira muyimirire yali yebakidde mu ddalasa imaamu naga nti abanaatuwa akakadde muyimirire stand up azuukukira ku stand up agenda okulaba ngali waggulu nga badde takbiira bamu wallah tikiki nti otunuludde akakadde lwadeyo nti ate katya ng'oludde stand up naye abantu ba stand up mudalasa muwulya mu stand naye mulabye yabataddeko obuzibu bw'abasajja abalina okumanya kwa wano buli mushiriku billah genda nga tebannakussa mu ssanda kyabaga wala tamutunna illa wa antum muslimun samira naye bulaba onootera okufa byokye naye ne layini ne bakwatirayo ne bwe balisomeddwa ku mwaka ku mwaka wallahi lan yakafira allah lahum sigena basonyiwa waliwo allah be yeewerera n'agamba nabi in tastaghfir lahum ne bw'onooyegayirira mbasonyiwe la tastaghfir lahum oba tewegayirira wallahi nkulagirira lan yakafira allah lahum allah tajja basonyiwa in tastaghfir lahum 70 marra ne bw'onoosala solatul jeneza 7 edda ekigambo 7 kyali kitobwanga bano bwe mugamba ssaawa 4 ssaawa 4 si kyoba otegeeza nti 2 3 4 naye yali nga njogera in tastaghfir lahum 70 marra ne bw'onoosaala solatul jeneza 7 ng'olisaalira omufu oyo nti ekyo sijja simuddiramu kyava agamba nti nno baseeka balina abaana abawala babagaye nti mufumbiza gye ate nammwe temukolanga gye abaki allah yamanya nti bakuba batukubisa ssente kuba banshirikina ssente baba nazo n'agamba ulaika abo bwakimba bagobako yaduuna ila nnaari mu buli ngeri yonna baba kuyega kubasuula mu muliro basiraamu bameka abawasizza abakyala nga si basiraamu ne batakifunamu abaana baabwe bwe banobye nabo bonna bapaasita bakutwalidde famire yonna bagikubye muliro tozaalangako tolina naanaagamba allahu akbar allahumma ghafir lahu warhamu ekyo toyinza kubala nju 10 zirimu bakyala abatali basiraamu nga tolina kifuna mukyankalana byammwe omukazi n'anoba n'abaana bw'abatutte abatadde mu ddiini yeewaabwe seeka gundi yasomesezza ni sheekh eno asomesa ennyo ennaku zino ku bufumbo sheekh bosa temuwasa bantu abo bano baweddewo obusiraamu butukubiriza kuzaala bana ate tusinga kuzaala bawala ate mulumba bali mubaagazaaki jumlatuhu fi mahalliha gwe naffe kikusanyusa nnyo omwana wo kumukulu kumukulekera ku kyala alijja afumbirwe bali ate gwoleeta oli seeka yabadde sheekh bosa ennaku zino asomesa nnyo ku byakutereeza amaka buli abavubuka mwenna abasinga obungi twawasa abaana baffe ne bawasa abantu abatali basiraamu abaana bammwe ne babatwala kati be balunda embizzi zeeri maama yagenda Dubai akaana n'akalekaawo awoza ki inna lillahi kati inna lillahi mutadde mugiteeka kuba Vincent inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wumulamule Vincent bamuteekako inna lillahi nibyo byonna mwabikyusizza
inqalabati dunya kati inna lillahi kati inna lillahi tikitashoza kuba mulitekane bakuwa Vincent eriko Vincent oba yafu ya Muslimu ojawota ne ya Vincent kati mwajidibiza no ulaika abantu abo mujja kukikaaba bembagaana okusamira yad'una ila nnaari kakuyege gwe bagenda okubakolako mu baana bammwe agenda bayiwa mu muliro ate muli accountable nakibagana ne mukikola abakazi bwe baanoba n'abaana bwe badde eri bayiga busamize bwe badde eri bafuuka bapasita gwe muzadde nakikugaana sadda lizaria okugaana okuwasa omukyalo oyo naye nyina ekkubo lyenziba nga ntaasa abaana bali kuba yad'una ila nnaari bagenda kubawuzinyisa mazina mu bulokole abayinayo banone ate gavumenti ekukkiriza kubajjayo tebannakula eyagala ekuwe nga bakuze beesalirawo ekino bakita tebakitegeera ulaika yad'una ila nnaari abakazi bemugenda okuwasa omusamize lwaki nti omusamize bw'ayingira obusamize ebirungi byafunira mu busamize tayinza kujjukira Allah era ayina kugamba mmwe lubaala embeera omusamize nga yayingidde obusamize nga sitaani zitandise okumuweereza zimwerabiriza ddala Allah n'atuuka okukakasa lubaala embeera walaw ajabakum abasajja bakubi b'ebitabo balaba bali emmere olulya shadida engeri gyojja n'ebizibu nze nabadde ndi wange nga ningira abavubuka babiri mu ddirisa oba twabadde nawe abalabye mukazi walina ngamba olina abagenyi nga sijjayo mukeeka gwange bwe balabye omukeeka ne bamanya nti tutuuse twogedde nagenza okulaba mmalira ebiseera twekoze mubadde mu njagala nti yese butuvudde gindi nga twagala gwe nti yebyenfuna byaffe batugambye olina obubaani obutereeza ebyenfuna nemmanya nti bambi batomedde ku kyalo kuliko seeka eyeeranga kati bwe batuuse baliko boda babuuzebwa seeka ludda waba batomeredde wange omuvubuka ne mukazi we bambi banoonya byanfuna nga n'abagenda obatereereza seeka mumanyi mufere nembaga ne baana bange mbalaba muli bato mwagala kutereeza byanfuna byabadde ki sente tezitereerako konze kaakati mugenda okugwa muferaaza aziyuzibuyuza omukazi alabika yateekeddwa okusinga ku musajja bwe nabagende abagenda obbafere kuno ku kyalo kuliko abafere naye okulaba omukazi asobokamu naye ngaomwami ye yawulidde obubaani obuleeta obugagga ne muga abaana bange omusawo omuwulira yeeranga ali kuno ate muntu wange naye bagenda babba batunuulira omusajja gayogera bwe baagala sente konse mugende nsimanyi bwabeera mugende naye bwe muwulira ng'atandiseemu 2-3 nga mudduka oli tabaala tasukka 3 emu 2-3 nga muvaawo temulinde ey'okuna ng'amaga ngenda nalese bagenzi baba atuuse banna maama gwobadde onoonya obugagga ojo bakulagirire muzukulu wayo agaba sente bikutya ove ku binyoobwa bino ebikunda kalabula omumiro otuule omuntu agenda okujjanjaba n'amaaso ne gatya oli mukulu wo talina wali obuliba bw'ebisolo ebwako babukuŋŋanya abujjawa tuzaaliddwayo n'obusolo tebufa eddiba liwangaala aba ateeka mu vvu n'akuŋŋanya abantu bakyagenda muyitako wali mukoona akyalira nawano yaganje nsalira mugwateeka nkata yiddi wano tuba naye anywere omusanga yaliridde namunungu kimanya bikiri amanyo enkula biki byonna akuŋŋanyiza raddawo
kale kyande amavubuka ne bagiragana ya rabbi tebigwa mu bantu bano bonna baseeka bano bavubuka b'ensomesa basanga bali buli kulayi baliwa mu kajjajjaabwe bayita bajjajja akaddiye n'okaddibwa naye ali mu mulimu haji mutindi temumulabe ffe twalisomanga primary ng'omulimu agukola tusajja kudde naye asajja kudde naye era obuliba bwabulina ate era akyabalya singa ayita balya singa tagira ati sumumba okumunwamuyo n'agamba atya nti ulaika yaduuna ila nnaari wallahi mu famire zammwe bwe munaataakola ekyo kyenkoze mujja kuvaamu abamemba b'omuliro nga ntandikira kuggwa awasizza oba afumbiza wallahu yaduukum ila aljanna nze okubagamba okuwasa abakkiriza mbakuyega genda wa okubagaana bali ababa kuyega nga baki bataasa muliro n'agamba ila aljanna walmaghfira mbakoowoola okubawejjana walmaghfira n'okubasonyiwa kubanga nalangirira inna allaha la yaghfiru waliwo besijja kusonyiwa ayushraka bihi ng'abasamize wayaghfiru mbakoowoola muve ku busamize ebinaaba biganye nga tokiriimu naye ne bigaana yaghfiru liman yasha gwe ndibanjagadde mbakoowoola kubasonyiwa mumpe pasiwaadi y'okubasonyiwa biiznihi biiznillah allah baali bakkiriza ali kusonyiwa ebisigadde allah yatuwaako ku bulumi bwa shiriki naffe abantu ne tubuwulira finga abantu buli luddawa omusajja yenna tayagala mukazi mukolako shiriki era bwemubuuza omukola ginti oyo oyagala seekana ekyo kibuuza bakibuuza twakula kyagwadda ansa yakyo nakikulagako ku nkoko zawaka empanga gye wajja okubuka ekiro naye ne badde waka n'ozisuulirawo kasooli nga bukedde zigandi wallahi sheekhe olina kyotamanyi kyokoze gwe wagenza okuleeta shiriki ewaka shiriki l akbar la yugtafar kimu ku bibiri eidha bwenfa muli munange mulekanga ali wahdahu la sharika lahu ya imma nzite tusigale wahdahu la sharika lah oba nze mutte wahdahu la sharika lah kasooli sooka omuwummuze bismillahi rahmani rahim wahdahu la sharika la ne batuleka ku bulumi bwa shiriki allah ne bwe yewera nti sigenda kusonyiwa muntu angattako obulumi mu bulabire ku wahdahu la sharika la enkoko zikubagana nze n'oluusi manyino zitunulira nga sizitaasa nenalaba shiriki ne bakuba enkoko netamiira sakaratul maut n'ogiraba nga tekyali nkoko wabula yataranna edde neddeeri ebuga bubuzi naye wallahi naye nga ginnawayega nange enkooyo naye tumala kufa hatta wahdahu la sharika lahu asigale waka wakati waba shirki l akbar mukhriju min almilla oteeka okuva ewaka mugende mutunulire enkoko ezo gwegenda eka ogula enkoko ogireete emala ekookulimire nze lumu omukyala wange ava ewaabwe eyo tuba twali tuva mu lukoola eno tukyuka kiro katuleeta enkoko empanga esanga buginne waayo twazisuza mu ruumu egino zate zirwanira mu nzikiza hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alasad min alfajir eno bwali tebunnakya emu neekookolima eno neewulire eri mu nsonda nga newaliwo nebagamba tebatya shiriki maka gatatya shiriki eno nebawabalirako neno negana neyoza buli omu yagambye tufulume linda buke baba wano bategere kibayita shiriki nti wahdahu la sharika lahu aze shiriki la yugfar la yugtafar shiriki tebamusonyiwa olwadde ebweru nga tezitandika konze bayi munzitira enkoko nti ate zibadde ki ani yazikasse olwabandula oluggi olwatuuka tezatoolagana salaamu olwabandula oluggi zatandikirawo ndowooza buli omu yalinga golola yeeweze dda nti okookolimira otya muntu ono tefenna tuli bagenyi nti wallahi walina okusigalawo ogwo ye message yali maloboozi ino shiriki bagikoze nga abatategeera balina okusigalawo ogwo bonzita gwosigalawo bwenkutta nze nsigala bisimillah nezitandika omulimu nezeeko eyo gyo giwulya bwerajana ekookulima negaa nti saagala shiriki ku kibanja kuno abantu temutegeera bujja okuleeta omuntu omulala tuttiŋŋane wateeka okusigalawo ogwo setula obuuyi buno obukubine wa allah allah yagaa nti nze man amila amalan bwonkola omulimu ashraka
ashraka ma'iya fihi ghairi ng'oyagala nze n'omulala tukusasule taraktuhu wa shirkahu nze nguvaamu oli banjooli nze nyina obujja oli banjooli kyava agambye nti nze mbakoowola kujja eri jjana mbakuyega kujja eri jjana ebiri babigalangatanye walmaghfira mumpe password y'okubasonyiwa biiznillah wayubayinu ayati agezezzaako okunnyonnyola ensonga yagisimba ebeera ekkirira mugitegedde wayubayinu ayatihi linnaasi amateeka gano nga nnyonnyola bantu oyidde laallahum yatadhakkarun oba oli awo bayinza okufumiitiriza ki kyeŋŋamba wano laalla fi lqur'ani eba ekakasa laallahum yatadhakkarun njagala bakakase nti balina okutegeera kyeŋŋamba mulina okutegeera kyenjogera saamala biseera nti musome muweereza abafu kino ekitabo kyajja nga kyakukolerako ekigambo kya fubairi mukyayojogera innama nuzila alquran liyubala bihi qur'ani bagireese kukugikolerako kyomukisa omubi watakhadha nnaasu qiraatahu amala buli ayinza ogisoma aga nti agamaze kigwe mulimu tebagiise kusoma busomi welladhina ndi kyekyo allahu akbar abadan gisome ala kaif nejjamu watakhidha nnaasu qiraatahu wa amala abantu kati bali mu mpaka za kusoma quran tiwaliwo mpaka za bakolera ku quran نزل ليعمل به العمل به هذا خصيص رباني titusoma nsome wabula tugisoma ogikolera tulage bye tunaatambula kakati batugende tuwasa mushiriko gwolowooza akitegedde nga mukazi we musawo muganda tebagenda kuddamu nnika myaka 3 bwe bamala ne baddamu nnika allah agaye nti muntanudde ejjana n'okubasonyiwa ebisigadde biiznillah obubuze bwe mubaddemu kuba ebitabo nga muli baseeka ate bakukunavu mukitegedde kibatuddemu ate wala tamutunna illa wa antum muslimun balese Qur'an tugikoleko tuba tetugimanyi allah agaye nti omba temugimanyi nti ye kale kakati mutereere okufa kubasange nga muteredde bakusanze oteredde walmaghfira nange nja kutandikirawo okolaki kuba ebitabo byokyezza seeka ekitabo kibi wallahi gwosinga okumanya istafti kalbak sooka onoonye fatwa ku mutima gwo nga tonnabuuza seeka yenna mu nsi kukubuzaabuza sooka obuze seeka tajja kubuzaabuza fa alhamaha fujuraha wa taqwaha waliwo seeka gwe baasomesa amanye ekikyamu n'ekirungi alimu ggwe tobuuza balala barakallahu nga bw'asomeseza ku shirik oba nga bwetutambulidde ku kigambo shirik ekitabo kyaffe tetwabadde tusoma ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu uganda twakimazeeko yakiwandiika ye mukadde waffe hamidu mbaziira mukyambadde mulimu engo eyenjogera essimu ye twagirabye nga eri 07713 bw'oba okyagala mukubireko ajja kubeera ng'akutegeeza wa we kisangibwa naye tusaba era tukubiriza abantu okusoma ekitabo ekyo kyabaddemu ebintu by'amakulu bingi naddala abaana abakola research muyinza okukyeyambisa kya muwendo nnyo tumusiimeko nti jazakumullahu khair zadakallahu hirsan naam wa nafa bika almuslimin allah tukusaba amaanyi ge wakiteekamu ne ssente allah akuwanyisizeemu ekisinga okuba ekirungi fi dunya wal akhira akwogere n'okutegeera n'okwagala okusomesa obusiraamu n'abasiraamu gwe ne bwonoofa ekyo ekitabo wamaze okukola gwe ne bwulifa emyaka 2 wamaze kubeera nga oleseewo sadakatul jariya alilmu alladhi yuntafau bihi buli akiwulira akakasa nti agabiddwa waliwo wamuganda wange bamuyita haji majwala yagambye ajja kugula butabu 20 ku bwabashiya abugabire abasiraamu naye abeere nga atasobodde kuwandiika atasobodde kubeera ng'agiraki buli anaakisoma
insha allahu taala abeere nga aganyulwa nga bwaseeka bwatambulidde olwaleero mu shirik katusalimbireko mu kitabo kya mukadde waffe Muhammad Quraish Mazinga anti byebyo bitabo byendyumanyi musajja muna tawhidi nnyo owa aqida ate ntuufu. Kitabo kino kyetugenda okutunamu kigamba nti enzikiriza y'omusiraamu entuufu. Tujja kukisoma naye olwaliro njagadde tusomeko omulyango guno ekigambo nti obubenje bwa shiriki obuna bwe twagala tulabe okusinziira ku seeka obudde kyatusomesa. Obubenje bwa shiriki obuna, akasooka omuntu bw'akola shiriki bw'asamira, ndowooza seeka yatugaana dde okugamba shiriki. nayagala kugaziya kyawana. Omuntu bw'asamira ava mu busiraamu n'afuuka omukafiiri. Yagamba Allah ng'atunyumiza ku mukyala ayitibwa Balkis eyali kabaka w'e Saba mu Yemen. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wasaddaha ma kanat ta'budu min duni llahi innaha kanat min qaumin kafirin. Aya yana mu 3 suratu Naml. Ne bimuziriza ebyo bye yali asinze ebitali Allah okugoberera eddiini entuufu, mazima yali mu kibiina ky'abakafiiri. N'agamba Allah nti lakad kafara alladhina qaalu inna allaha thalithu thalathatin wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Mazima ddala baakaafuwala esangibwa mu surati al-Maida aya y'ensavumwesatu. Mazima ddala baakaafuwala abo abagamba nti ddala Allah ali omu mu basatu, Trinity, ate nga tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako oyo agwanidde okusinzibwa omu yekka Allah, tabangako mu basatu. Akabenje akokubiri mu bubenje bwa shiriki obuna. Omuntu bw'akola shiriki, Allah asazaamu emirimu gye ng'era obudde seeka bw'atusomesa gye buvuddeko. Asazaamu emirimu gye gyonna emirungi gye yakulembeza okukola, era taddamu kufuna mpeera mu mulimu gwonna okuggyako nga yeenenyezza eri Allah n'ava ku shiriki. Bwe yeenenya olwenenya olutuufu n'adda mu busiraamu, Allah amuddiza emirimu gye yakulembeza okukola. Yagamba ow'ekitiibwa Allah nti okategedde obadde mushiriku ng'oli musamize, ozimbye amasomero, ozimbye emizikiti, emirimu egyo gyonna nga tonnafa tebagikola ki? Tebagibwa kulamula kusembayo. Ne kakutanda n'ofiirayo nga tokoze ettawuba, tojja kufunamu. Naye Allah lwakugemulira bino bye tusoma ne bikujjayo n'ogamba naye nze mbitadde nteredde, empeera z'emirimu gina egibadde zigenda okusazibwamu okola ki? Gikudde zibwa omanyi Oluganda naffe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Aya eyenkaaga mu 5 suratu Zumar. Mazima ddala wassibwako obubaka ne kwabo bannabbi abakulembera okutumibwa nti singa kakutanda n'ogatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna, emirimu gye emirungi gyonna gyali kufudde era waalibadde mubafaafaaganiddwa. Akabenje akokusatu. Allah tasonyiwa muntu akola shiriki okuggyako ng'afudde amwenenyezza. Yagamba Allah nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dalalan ba'ida.
aya ey'ekikumi suratu Nisa. Mazima Allah tasonyiwa muntu yenna amugattako kintu kirala kyonna, kyokka asonyiwa oyo gw'aba ayagadde ekibi ekitatuuka ku shiriki, era mazima oyo agatta ku Allah ekintu ekirala kyonna ddala aba abuze olubula olwewala. Wano mu Buganda bw'owulira ekigambo shiriki oba okugatta ku Allah in bracket tuba tutegeeza abalongo n'obusamize nga bye biyingiramu oluyingiro olusooka mu ntebe z'omu maaso. Akookuna afa nga teyeenenyezza shiriki tagenda kuva mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Obugenderevu ka nange nnyonnyoleko wano ti singa tuteese obulo nga tubupanze okuva ku ttaka ne butuuka ku ggulu, naye n'ogenda ng'otolako empeke emu emu we buli ggwerako, obwo tebuba bugenderevu. Kakati kubaganyaamu ekifaananyi nga buli lunaku otolako emu, obwo tebuba bugenderevu. Omwana w'ebutambala bw'asinziira awo n'akaaba amaziga ku bulamu bw'azzaakuliramu nga yakitadde nga bakadde bumwe bali aba mu kyamu, ow'emabanda bw'akaaba aba mu kyamu. Ati Allah atugamba mu Quran baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat al-Maida ey'ensanvu-mu-ebbiri. Mazima nkwegayiridde bw'osanga akagambo shiriki okavvuunule okusamira. Mazima ddala oyo agatta ku Allah n'ekintu ekirala bracket kyalibadde shirik asamira asamira. Allah yaziyiriza ddala kuyejjana n'obuddo bwe muliro, era abalyazaamaanya tebalina mutaasa yenna. Kati bino nno bye bayita shiriki oba okusamira, biwulirize. Olw'obubenje bwa shiriki bwe tulabye waggulu, kikulu okumanya ebimu ku bikolwa ebya shiriki abantu bibakola ne bagwa mu bubenje obwo obuna bwe tulabye waggulu. Ayagala okuwona obubenje obwo yeewale ebikolwa bino, era atiise n'oyo gw'alaba ng'abigwamu nga Seeka bw'akikola wano. Kimanye nti byemmenye wansi wano si bye byokka ebikolebwa nga shiriki, wabula ebitamenyeddwa bye bisinga obungi, kyokka nga ebisinga bigwa mu ttulwa lya bino ebimenyeddwa: essabo n'ebyo byonna ebikolwamu, ebiggwa na byonna ebikolwebwayo, amasiro n'ebyo byonna ebigakolwamu, okusamira, okukuba ekitabo. Olira by coincidence kize akigenderedde okitegedde okukuba ki okukuba ekitabo neba Bible nebira okukuba ekitabo nakwo kuba kusamira, okuloga okwagaza oba okwokukyayisa oba okwokutuusaako omuntu akabenje. yagala bbaawo akwagala ennyo ate akyawe mumujjawo emmotoka emukube n'eggulu. Ebintu ebiri mu makulu g'okuloga wadde tebikola, ng'okusiba ebisubi, ekifundikwa ng'okyereye okutuuka ku ssomero, mbu obwongo bw'omusomesa akwata abakereye bukyuke bukulabe ng'eyatuuse edda ku ssomero. Oba buyingiremu akasaasira gy'oli, okumalira ebizibu mu masabo, okukkiriza mu balubaale, Mukasaddungu, Kibuuka, Musoke, Muwanga, Kiwanuka n'abalala, okukkiriza mu basamize n'abalaguzi ne bamaseeka abakubi b'ebitabo, ne bw'oba nga togendayo. Aseeka n'oyo avumula. Okukkiriza nti waliwo amanyi ebyekwesa atali Allah. Oyo bino ssebo
ajja kubuulira ajja kukubuulira balabe bajja balaba okusala ekisolo oba ekinyonyi nga tokisaze ku lwa Allah naye bashiriki abaseeka bamanyi okuga nti tujja kubisalira ng'okusalira ttanuulu ereme kuyiika amajini gakikwate okusalira omusingi okusalira akasolya byonna twabikolanga nga tetubimanyi okusalira ekidduka emmotoka okusalira ekizimbe okusalira ekkolero okusalira oluguudo omukyala ng'agenda kulutandika oba okuluzimba okusalira emizimu n'ebifaananako bwe bityo okusaddaaka abantu okuba n'enzikiriza ku balongo nti balimu amaanyi ag'enjawulo era baziikwa kawungeezi tebalinga baana balala bwe bataalulwa basobola okuleeta obulabe bookya bakyankalanya ekika n'enzikiriza endala ez'ekikaafiiri kubo okukkiriza nti ejjirikiti lirimu amaanyi ag'enjawulo terifumbisibwa kwe kusuulibwa ebifudde ng'embwa enkoko embuzi n'ebirala kujirikitiro tuleetera obuzibu okukkiriza nti amasaŋŋanzira galimu amaanyi ag'enjawulo okusuulangamu ebyoya by'enseenene ebikuta by'ebinyoobwa ebisosonkole by'amagi n'ebirala anage kibuyaga ebitooke yagiddeyo basudde muli Allah tugamba mu Qur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuha nnas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min duni llahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أي سموسات سورة الحج abange mu abantu ekyokulabirako kibakubiddwa mukiwulirize bulungi mazima ebyo bye musaba ebitali Allah mutonzi tebisobola kutonda nswera ne bwe bigikuŋŋaanirako ate singa enswera ebanyakulako ekintu kyonna tebalina maanyi gakigijjako ekyo kyebanyakuddeko munafu nnyo oyo asaba n'asabibwa otuufu asaba obwongo bwe buba bunafu ate nekyosabye kyennyini kinafu kubanga ekituufu tekisobola Allah anafuyizza enzikiriza n'agikkiririzaamu nekyakkiririzaamu nti akkiririza mu kintu munafu nnyo nekyakkiririzaamu kinafu naleeta ekifaananyi ky'enswera nti byonna byonna lubaale mukasaaniani kekiwanuka ne bakuŋŋaana balubaale ba Buganda bonna batukolera enswera tebasobola thaniyan n'oteerawo lubaale enswera zinywa omwenge gwa lubaale nga lubaale agirake tulaba lubaale bwabujjaki naagaana naye mutuufu muli banafu mukutegeera enswera temugisobola kitonde kinafu ekitandikirwako kibalemye nga temunagenda nti kigenda kukujjako ebizibu nga mu butuufu ekisabibwa niwotekawo omugaati n'oguteerawo lubaale n'enswera byagadde tisobola kukolaki naga nti bulaba obwongo obw'abanafu okuddire oyinye waggulu okunkumule muyiŋŋime omusulo gusobole oba omusaayi osaliremu enkoko egaane lukululana okutomera akamunye emmotoka y'akamunye okutakutomera wapulimo osaliddemu ki okunkumuddemu oba otaddemu bbi nti byoli agaane lukululana okukuba baga nti byomutwala wa nti ono yagenda okumponya emmotoka obubenje ensuwa babusajja omukulu olina emmotoka yogiguze musendezo okalakana nenagisi nigitwala muyiŋŋini ekiki eno enagisi eno giraba nti toyinza gisiiga ku yiŋŋini n'ofuna kabenje nagalaba obunafu obwongo enagisi ne bwogikwata n'ogikuba bukubi ku mmotoka agitadde muyiŋŋini kakati neyovaayo eno gye tulya ku mbaga oli wayiŋŋini gobadde tukimanyi naawe ogiyita oli okuddira enagisi ya bbi
etereza obufumbo bwa naafi avuga Allahu akbar Allahu akbar oleke mukuba emiggo n'omugoba nti bbi akola omulimu ogwo Allahu fatali walma inshallah nga wekkakanyiza nokkaku kulevu y'okukkiririza mu bbi yagenda okutereeza obugoji tujja kwongera kaba mukuliisa otegeere mujja mulyanga muse liquid 4 gaseous 4 mumunywerere muki ne solid omukazi nadde ewaabwe ne bamuwa basenga abe obuwunga akutere mu nkoko daba bwasiza levuye nakkiririza mu binti yajja omumaliriza omusajja yennyini emmotoka nga bagiteeke mu bbi etereere